6, 7, 8, 9, 10. Nominated candidate, I, Muganzi Mark Mayanja, being returning officer, Mukono Electoral District, pursuant to the Local Government Act, Government 38, declare Issa John Bosco duly nominated as a candidate to contest for election as sub-county chairperson for Nama sub-county in Mukono District. Positions. Bosco Emma Ssentebe w'eggombola y'e Nama akyaliko paka gwa kutaano omwaka ogujja ate era amaze okubeera nominated ku kifo ekyo. Akabonero kange saawa kuba mwabitegeera bulungi ebyali mu kulonda kwewaffe kwena NRM ndi NRM naye NRM ayogera amaki amazima, ayogera ekituufu nti kiba kituufu, ayogera ekyamu kiba kikyamu. Naye olw'ebyo ebyava mu kulonda abantu b'eggombola y'e Nama olw'obuweerezwa bwange ne bagamba komawo nga independent, era nkimanyi nti akalulu ak'omwaka ogujja tugenda kawangula. Mpeereza abantu ekisanja ekyokubiri era nga bonna basaba nti njagala kubaweereza ebisanja bimeka 2. Ebikoleddwa ebiganye gavumenti bwe betuwadde ensimbi okukola tukola ekyo ekiba kiri mu work plan. Tusobola kukola ekiri outside work plan kiba kizibu nnyo. Ate nange ng'omuntu tusobola kukola sente zange ate nteeke mu kuweereza ki abantu kuba ezo teziba mu budget. So wendi mu kalulu kano era Mukama ampadde omukisa nti nze asoose okubeera nominated wano ku Electoral Commission e Mukono ku kifo ky'obwa ssentebe w'eggombolola y'e Nama.